aya basa okuvaako mu kitebe kya Fangon Forest n'omukulu gwe bayita Abitex Promotion ebintu byatabuseemu akawungezi k'olunaku lwajjo omukulu gwe bayita Abitex Promotion ng'ayita mbannamateeka be bayita Luna Advocates bawandiise ekiwandiiko kino ng'omukulu wa Abitex yakitadde ku mitimbagano gye wabula nga mu bbaluwa eno mulimu ensobi ze twasoose okukwatamu omuntu gw'aloopa Mulwana Adam ate ng'ono yataddeko Mulwana Adam n'ateekawo nti alias amanya Alien Skin g'akozesa nenga wano mu nsobi erinnya liri Mulwana Patrick wano abeera aloopye oli yayimba toko kabalabala kati era mu kiwandiiko kino bwe yawandiise akadde kano Alien Skin ekivulu kye bakiyita nkwakyo kati Abitex muno yawandiise bakiyita Nwacho Festival. Ekiwandiiko kitambula bwe kiti omukulu abannaffe aba Luna Advocates bawandiise nga bawandikira omukulu gwe bayita Mulwana Adam oba Alien Skin nkugamba nga ebiri mu kiwandiiko nga bebiwandiise wadde nga mulimu ensobi agamba okuva nga 18 omwezi ogw'omukaaga 2023 batuuka ku nzikiriziganya ne bateekawo enzikiriziganya n'amukkiriza asobole okuba ate nga ategeka ekivulu kibaali basobodde okuba ate nga bakkaanyako bakituume Nwacho Festival ye bwagamba ate kya Alien Skin bakiyita nkwakyo era nga bateesa nti nga 27 August we kigenda okubeerawo era bateesa ne bagamba nti agenda muwa milioni 10 Abitex era nga balance wezasobola okuba ku deposit yawo kwanza yamuwako milioni 10 era agamba nti milioni 10 yaziisa mu muntu gwe yamuyisa manager mu mannya gali Musa Maweje era yasooka n'amuweereza milioni 5 namuzaako milioni 4 ng'akosa MTN ne Airtel yasembyayo milioni 1 n'ezigwamu n'abanga amuwadde deposit ya milioni 10 okusinziira ku Abitex. Abitex agamba nti mu kiwandiiko kino era ayagala Alien Skin amusasule milioni 7 mu emitwalo 5 mu wiiki emu olw'okuba ate nga yamusasizaamu ekivulu kye bayita Nkwakyo Festival yawandiise Nwacho Festival. Abitex okusinziira ku kiwandiiko kino agamba nti ekifo Forest Park yasasula milioni 10 obulango ku radio yasasulako milioni 2 n'ekitundu abakuba baana ba Everboss milioni 6 ate nga eyakola akalango n'eyakola video editing w'akalango ziri mu milioni 2 n'ezigwamu ate nga endongo egenda okuba milioni 15 PA oba Public Address System Abitex agamba nti milioni 15 ate nga ku abagenda okupika endongo yonna ku media zonna milioni 16 kati omukulu wa Abitex ng'ayita bannamateeka be agamba nti ayagala milioni 7 mu emitwalo 5 Abitex akyagala okuliira mu kavuyo naye embeera eno omukulu ono Abitex asobodde okuba ate nga aginnyonnyolako wadde nga omukulu Alien Skin bamuli bubi nnyo Abitex omukulu ono Abitex ne Bajjo be bamu ku baali ku kivulu kya Alien Skin baali bazze Masaka nga bamanyi Alien Skin tagenda kuyimba era bawulira Abitex omukulu Bajjo twaliko naye n'agamba baba Sentinel ng'eyina amaanyi ate bw'omuwulira ku mitimbagano byayogera ne tutegeera nti akubanja wawerekera atakwagala Abitex ne Bajjo awomanya kati omukulu Abitex atandise bw'ati agambye tagenda kusonyiwa Alien Skin ku nsonga za ssente ezo ayagala millions olira nze mu music industry lwaki nkugamba sisobola kusonyiwa Alien Skin ne Serena Butter nali mwerabidde nga mumuzza nabadde ndi awo nga mulaba mu challenge ya Ndugaze Meeza nga nsomooza ne mujjukirira empapula mazo zikuŋŋaanya naye wiiki ejja agenda nomuwawaabira naye nali mwerabidde naye jjo nalabyeka vidiyo awo nga empapula kabaziteekayo wiiki ejja moto wange Alien Skin ebintu byonna bya oluusi abikola mu butamanya oba mu bujoozi naye alina embeera gy'agenda okutuukamu atereere tosobola kulaba muntu ng'akutte ssente kale ntono z'akuwaddeko si y'ensonga naye ssente zigenda okuteekateeka omukolo wano twalina omuyimbi era asinga okuleeta abantu abangi yali asinga okukola ssente mu Uganda yali Lucky Dube nga taseera naye nga ssente z'omuteekamu okumuteekerateekera ng'ayinza okugaa nti keyboard gyagenda okukuba egenda kuva Kenya n'akugamba PA egenda kuva Nairobi n'akugamba nti drums zigenda kuva Zimbabwe nga ssente z'omuteekamu okumuteekateeka okufuna omutindo ogwo kwayimbira Lucky Dube ye mukulu oyo Abitex ng'annyonnyola ku nsonga nti ku kiwandiiko agamba nti festival yagiteekamu ssente nnyingi era ayagala milioni 7
Alien yali alinamuwa milioni 10 yamuwako 10. Kati ekigambo kye bayita festival nali ngenda kiteekateeka mu nteekateeka era gye batalabangako nga muwadde ssente ze batamuwangako mu Uganda. Teri muyimbi gwe baali baziwadde nga sheeri emu n'enziwa Alien Skin era banali nganye n'okuzoogera nga bapromota bagenda kukwata ku mutwe bagaye nti Abi wali ogudde eddalu naye nganze Abitex nali mmanyi bengenda okuzimba ekintu kyange era zaali bwe wataali baddewo ki mbeera mbi tanye amenvu nali nja kuzifuna oba butazifuna kuba byonna bisoboka naye tosobola kulaba nga munno atadde ssente bula wiiki 3 n'otunula mu kamera kwakyo njijjeeyo n'olowooza ningenda kudda wakantuule kweri nga siina ndagalo yonna gye mmenye kale nga bwe bagamba nti ntono naye nkugamba ssente nja zikuwa nga tonnagenda ku stage kiba kitegeeza mu wiiki 3 mmenye endagaano. Aya baasa okitegedde omukulu oyo ye bw'ategeeza omukulu Abitex agamba nti ensonga zonna nga bwe zigenda okuba ate nga zitambula zitwala mu mateeka. Agambye nti wadde empapula ze yatambuzza ku mitimbagano Abitex akitegeeza apostinga tannalaba ku byawandiika. Empapula bazimuweereza nga mulimu ensobi. Gwaloopa ye mulwana Adamu yayimba toka kwa barabara atono Alien Skin ye mulwana Patrick agamba bw'ati gundi ezo bamusaavinze olwaleero lwakuba nti zirimu ensobi ne bagenda kutereeza ensobi eri mmannya si ye mulwana Adamu ye mulwana Patrick bakitwale be batyo naye nga kyenjalo kakati okuva letwava manyi omuntu era buli akola ekintu mu bunyoomi nkimanyi asobola okubeera n'amaanyi agamuwaga naye buli lw'obeera nga ku kituufu totyanga okukola ekituufu. Mukama Katonda atera okubeera emabega w'abalangwa obwemage. Okuva letwava ku live nga stopping the show yali anoonyezaako n'ankubya essimu n'agamba Abitex leeta obukofiira bwo kuba lwe lulimi ebyenkwa kibisaala kubiddamu ekyakuta nagiggala sisinza kuddamu kukola bizinesi na Alien si mu bubi naye nkugamba naye nnyini akimanyi ekintu kye bayita wadde kale tamanyi nnyo naye era akimanyi nti okuteekateeka ekivulu kitegeeza kuteekamu ssente n'abankubira essimu kati n'agamba tosobola kuddamu kundaba ku kamera nga njogera ku Alien. Abitex yoyo omukulu Alien Skin yamugamba nti ekivulu tekiriyo kubanga yali ayagala musingako. Yamutegeeza ebintu bino yamugamba agenda ku Alien Skin omulyango yesasula balance. Omukulu n'abuuka. Siri wansi wa muntu yenna mwana nze ndi wansi wange tanoze buli mu mulemeredde nasooka nenemera abasajja ba TV nasooka nenemera ba promoter nemeredde abamawulire nesooka nenemerera abayimbi bennyini bo balowooza nawe munnaye tuli ba family emu nabo nesooka nembalemerera nengamba ndowooza kale kambeko neokubira kambeereko wano nefuula omuntu wa bulijjo ningenza okulaba kyaleka nakyo kiganye okitegeera nakyo kyaleka kiganye kati ndowooza kati kanfuuke serebo waddala ejo kiri serebu nze nagaa kiri serebu ndi omuntu wa bulijjo just ye abantu butalaganya level nakutusiriwaza siro mumulooza nze ndiddaawa tekaza nebula abayimbi nga bali tebalina sente mwana abakyali bano badde involved nnyo mwana mu kunyaga abayimbi nino ngamba ne mwana okyali mutegesi oyo nga avugamu akasupiidi mugamba sebo ogola bavugamu akasupiidi ze ndi muvuzi wa piki nezisubalu nange nvuga supiidi tosobola kunvuga supiidi wano tebakulimba tingoto festival uloba tekyaliyo nzize ku strategy yange njagala mubiri asanga nso kuba enkola enkana yazange kandi so saba olubiri netega nimuzajja waka kitegedde Abitex kwekwata ku bisubi Abitex ne Bajjo nkutegeezezza nti akubanja wawerekera atakwagala kati Bajjo byayogera Alien Skin oyinza okulaba okuvaako mu b'ekibiina kya Nuupu bategeeza bawoniza omukulu gwe bayita Abitex aleme okuba ate nga ajja ensonga ze ez'okuba ate nga abanja ssente okuziteeka ku Bobi Wine nga ye yeesigama ku Bobi Wine nti bavuma Bobi Wine era bannakibiina bannyo bavuddeyo nga bagamba nti Abitex ayawule ssente ayawule ebyobufuzi bye n'ensonga za music aleme kuba ate nga abigatta. Omukulu Abitex ayogedde ku nsonga lwaki balwana Alien Skin kuba ku mitimbagano gyonna ku TV buli wamu
balaba okulaba nga mwana mulenzi ono agwa. Buli muntu era alina ali ku social media lawyer era mulamuzi. Nze dda nakayingira ekibuga waliwo yaŋŋamba ow'ebbanja tasibwa naye omusajja yantwala ku poliisi ku mitwalo 3.5 bamubuuza sente zoyo zimanyi tinzimanyi ne sinazifuna. Ow'ebbanja tasibwa kasita oyogera nti sente nzimanyi. Kakati abo balaba abo abefuula abalamuzi ku social media n'awandika comment n'avuma nakasajja ka mutima mubi omutima omubi gwaki gwe bw'obeera gwe nga gwenze Alien Skin omukwata bukwasi mu ngalo nemugamba gwebale kusazaamu ekivulu. Ebyo byonna byonna nekisinga okunnuma Alien Skin okubeera ku Alien Skin okunvuma bondi kabitex kabi omanyi statement eyo Alien Skin syakwogera naye kuwansiganya naye ebigambo kubanga sijja kumusobola ina ebigambo bibingi era banajja nga nvaako. Aya basi ye Abitex oyo ku nsonga za Alien Skin. Abitex ku nsonga nti abayimbi bangi nnyo bamukaaba. Waliwo omukyala gwe bayita Chance Nalubega ne Kamiri agamba Chance Nalubega ensonga ze zaali bwe ziti nyina ebensonga ezaba abayimbi babiri ebbanga lyomaze mu myaka 25 ng'ogyeko bino bye banvumavuma abo ba Chance Nalubega ba Jose Chameleone omanyi nze siwawaabiranga ku muyimbi. Kaakati Chance Nalubega omanyi lwaki Chance Nalubega saagala kumwogera kuba nyamuzuukusa dde mahamba aninyireko oyo Chance Nalubega nze namuzuukisa mwali mumanyi nti n'okufa yafa nze namukomyewo mu nkuuka ya 2017 nendamu ne mulanga era akalango ke kaagamba be kati bano be bayimbi abagukuba ne gukwatayo. Akalanga ako kaalimu Chance Nalubega kaalimu Kirevajje ne Kirevajje yaddamu kuzuukira mu nkuuka eyo yali ya 2017 naye be yavaayo n'atandika okunvuma. Nze Chance Nalubega namulanga mu kivulu kyange kyali Namboole gyali 12 namulanga nga yakakuba oluyimba abacakala mu cakale nampawaabira yali naakolera emitwalo 3 n'agamba mulanze sinaba kumulaba era ne mujja mu kalango nze siddanga mukulanga Chance Nalubega. Aya basi ze nsonga ezo okuva ku Alien Skin. Embeera si nnyangu. Alien Skin wiiki ewedde okuvaako mu kitongole kiwandiisa amannya og'obwannannyini bagamba nti erinnya bayita Fangoni Forest waliwo abaaliwandiisa ate nga si Alien Skin. Era n'erinnya Alien Skin yennyini waliwo abaagala okulitwala. Okumanya nti Alien Skin bamuli bubi, Minister Peace Mutuuzo ategeezezza nti mwana mulenzi gwe bayita Champion Gudo budde bonna amwetaagaddeyo okusoma ayise ne bazadde be basobole okuba ate ng'omwana ono bayise nti bayita child labor bamukozesa emirimu tebamanyi nti ssente zaafuna okutambula ekiro ne Alien Skin. Ne wiiki ewedde era Kamiri baali bamutikkira n'agamba ayagala kusasuza mwana mulenzi ono Champion Gudo. Beebuuza Champion Gudo asoma oba tasoma. Alien Skin nga bamuli mubi. Peace agambye bw'atyo omukulu Minister Peace Mutuuzo agambye bw'atyo omwana njagala musaba Alien Skin amutuwe kwata ku mwana oyo nga bw'akwata kwoli Fresh Kid sobola kumuyambako omwana yasoma kubanga emyaka gyalimu gyetaaga okukula obwongo bwetaaga okukula ate bwetaaga okukula nga tebulimu ebitawamu obwongo nolwekyo okumukozesa ekiro nnyo si kirungi that is child labor kubanga emirimu gye bamukozesa gyakufunisa abalala sente. Twagala kusaba Alien Skin nga bwa alina obuvunaanyizibwa naye nga bw'ayagaliza abaana be okusoma obulungi noono bwabanga alinamu obuzibuzibu bwa school fees oba ebirala tujja kufuna abalala betukwatagana nabo okulaba nti Gudo addayo ku ssomero era atwale ekisomero kye mu maaso naye ng'asoma n'okusoma. Alien Skin webala okutulaga omwana ono nti asobola okuyimba naye obuvunaanyizibwa obw'okuddayo okusoma nabwo bwetaagisibwa era bw'obanga oli wabuvunaanyizibwa nnyo obulungi ng'omuntu omukulu omwana mutte agende asome ate nkusaba gwe kennyini gwe oba omundeetera nze njogere naye n'abazadde be sobola okulaba ekigenda mu maaso tumukansolingi. Omwana muto tasobola kubawunsingira Alien Skin. Omanyi bawunsa kitegeeza bawunsa kitegeeza nti akolera security ye kanyama we ye bodyguard kugamba waba wanga waliwo ekintu ekigenda kukwata ku Alien Skin yateekawo omubiri kati guli mubiri kyenaawe omwana wa baby